2024 olunaku lwakedde wabula nga yo ku kyalo Nabulega Embalala Mukono gabadde maziga meerere. Abafumbo batsangiddwa bafudde. Mama ne taata. Let's talk. Tuogere. Tunagenda. Tulondodde ebipya ku nfa ya Victoria Kyakuwa ow'emyaka 25 nebba Hussein Suna Waswa ow'emyaka 32 naye buli ludda lugamba terunnamatira. Owa bodaboda abafumbo bano gwe bawadde abaana baabwe ababiri okubatwala ewa jjajjaabwe yategezeza nti agenda okudda nga Geti Nsibe era ye yatemezza ku bakakiiko ku Nabulega ne bajja. Nengenda nenzizawo kusaawa 5 nenzizawo oluki nengende wakanemi tawapita wana emmotoka njirabaawo yasoze wabweru kati nengamba kyeyamani wange nemugamba emmotoka yo ngeri wabweru n'oluki gwe nalutaddewo nga lwe luli paka kati nangamba kanamukubirako emirundi ebiri netakwata netuvuga netujja wano netukoma wano ngesimu ekabira muli tukabide muli nga teyagikwata netuvuga netugende wamukadde ewaabwe netunonayo abantu babiri sisita we ne mama w'omuto netujja bagenda otuuka muli abakumbe. Poliisi mu bye yazudde mu kisenge ababiri bano we babadde ng'omusajja ali ku kitanda ate omukyala wansi waakyo wabaddewo obweyambisibwa okukebera akawuka akaleetebwa Mukenenya ekitamanyiddwa oba beekebedde ne beesanga ng'omu yatabaala. Ku kyalo Buteere mu ggombolola y'Empatta mu Mukono District we waazikiddwa Victoria Kyakuwa batulaze entaana ye era beemulugunya ku kyassa omwana waabwe ow'obuwala. Naye embeera gye nasanga ku ssiini yempaliriza okwemulugunya nti muganda wange wayinzika okubaawo abantu abaali mu lukolo olw'okumutta mutya. Etwatuuka poliisi yali emaze okutuuka ne Kabanga ly'oluvannyuma n'etuuka n'omusawo n'atuuka gwe bayita Soko. Netuyingira mu nju ng'era ebibeera okukebera lwaki baafudde n'okulaba ebirala biki ebyabase. Waliwo awo emmere, waliwo fulasika ya caayi n'ebikopo nga waliwo n'amajaani ne sukaali. Soko omuntu omu gwe yali naye n'ateekako amataala. Bw'ateekako amataala oyo omukyala agambibwa okubasenga w'abaana n'agamba amataala gaakubye ate nga mu kusooka yagamba tabeerawo ajjawo buzzi lumu naye yaddamu n'agamba amataala gaakubye. Ekyo kimu ne bagenda ne batandika okukebera ebintu bye baalidde. Baali balidde ebintu mu pakuli nga biringa chips, take away something of that kind. Ne basaanukula fulasika ne balaba caayi ne bamala ne bakwata waliwo ebintu ebisibesibawo ku mmeeza majaani ne kaawa. Baali basumulula ekitu ekimu ekirimu amajaani n'agamba ago totawaana majaani gennywako. Nasanga bode ya Vic eri wansi awo munda naye nga temuli kitangaala kyonna ng'era okozesa tooki okulaba nga n'enfa gye yafuddemu nga wanise emikono ati n'ekifuba ebimpa okutya n'engamba baali bayeetaasa ku muntu oba yali yeesika ku muntu mukazi wattu. Talidda Rebecca maama wa Kyakuwa agamba bwe baamukubidde nti omwana we afudde ebirowoozo byamudduse ku ngeri gye babadde n'obutakkaanya era mbu bwe yanoba omuko yalaalika nti yali amututte tajja kufuna mirembe. N'alyoka aga nti naye eyamutwala muganda we bizinesi zaabwe zigenda kufaafaagana ate naye ayagala okudda ewange nga takyakola ki takyasobola. Kale nze olw'okuba sirina nnyo bigambo simanyi kuyomba saamuddamu bigambo kubanga mbirowooza luvannyuma okuga nti ye omusajja ono singa namuddamu nange nemuwemuukiriza ng'Abaganda bagamba nti omuntu bw'akwebikkulira naawe omwebikkulira naye nga nti singa namuddamu nemuwemuukiriza. Okuva olwo era kyatuukirira
oli gye yalaga so si ye yamunona, oli yagenda n'agenda yiiwa Lusubi yamalayo wiiki nga 4 n'alyoka agenda ewa muganda. Taata Samuel Komba Kabagambe Saalongo eyali akulira abatwala ebyobukessi mu Mukono South ategeezezza nti tewali kuwannaanya Ssuuna ye yatemudde muwala we. Mu lulimi lwaffe olw'ekireka etugamba nti agezaako okutta abawaakabi nnyo n'okusinga asse oba eyesse abantu abaali mu kakundi ako babuulizibweko kubanga siba mumativu nga balina abantu nga waliwo abantu abayamba okugyawo bakadde baabwe nga tebamanyise. Taata Kabagambe agamba nti Kyakuwa yamutegeezaako nga bw'atajja kumalako na musajja ono kuba yayingirira ebikolwa by'akalogo kalenzi. Naye nga saawu kale omuwala yaŋŋambamu emabega ti omwami oyo alimu ebyekisamize ne mugamba yawula ebintu ebisatu yawula obulogo ku bwaluminati ne ku busamize. Kuba omusamize empewo ejja ng'oli tagiyise neeyogera naye bano baaluminati bintu byaye bafoominga bifa nanga kinanga taata omusajja simutegeera era bwe yava yaŋŋamba nze siddayo mponye siddayo. Abooluganda lwa Kyakuwa abalala okuli Juliet Ntamba agamba abafamire ya Ssuuna balina kye bamanyi ku kufa kwa muganda waabwe. Bayita Katona Mpita n'aŋŋamba nnyabo bano babadde ba mukwano tetweteeka mu bya mukwano baafudde ffe tukwatagane tukuze abaana baffe tugabane obuvunaanyizibwa. Nze wakati awo nendaba nga bo balaga nti tebalina nnyo kulumwa nga balinga abalaga nti ekintu bakikola ki balina kye bakimanyiiko. Ne tudda mu kisenge twasanga emirambo gwa muganda wange guli wansi ng'ogwa mwami waffe omwami wa Vicky nga guli ku kitanda nga gwo musibe ettawulo. Ntamba ayongera okunnyonnyola ku nfa ya Kyakuwa. Omulambo gw'omwami gwali ku kitanda naye we baamulisa mu kiyigo kyali kiraga nti ye omwami yanaabye n'anaabisa n'eppanti ye n'alyoka yeesiba ttawulo ne yeebaka ku buliri. Ye yafuna obudde obunaaba naye waffe yali wansi nga we yeebase ng'era bamutadde amagulu gombi nga naye emikono giri mu bbanga bwe giti nga kiraga teyafudde ku bubwe bwokka alabika nga waliwo abamulwanyisa newankubadde nga siri wa poliisi era nga sirina naye yali akoze bw'ati emikono nga giri mu bbangako newankubadde n'egya Ssuuna gyali wano ku kifuba bwe giti naye gy'owaffe gyali mu bbanga ng'era afunyizzaako ne ku ngalo katini. Balina ebiwandiiko ebyabaweereddwa poliisi n'eddwaliro e Mulago nga balindiridde alipoota ku nfa y'abagenzi. N'abafamire ya Ssuuna boogedde era Kato Hussein Mutebi mulongo munne ku lukomo lw'essimu agamba akyewuunya ekyasse mukulu we n'omukyala nga kiraga waliwo ababayingiridde. Waliwo omuntu eyayingira mu nnyumba oba n'amaliriza kulaza engeri yafa ng'alinga alwana oba ne baagira omukyala kogambe buzaabuza naye sisobola kugamba nti ne bulaga tebalina ekintu kyonna tebaalwana naye bwe tusobola kumugamba ku njagala gy'abaddaga mukyala we tasobola ekikola Ssuuna tasobola sisobola kusaspektinga kubanga bibuzaabuza lwaki okugamba bwetu alinga eyalituddibwa n'eppiro neyanyigibwa n'aziira muli munda kubanga olaba emikono twagisanga waggulu ate olyali wansi mikono yalinga omuntu amuteeseko ppiro ku nnyindo. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ku ssimu ayogedde bw'ati ku kunoonyereza ekyasse abafumbo ababiri nga balinda ebiva mu ddwaliro. Poliisi tukyakola obutawera okukola okunoonyereza n'okukakasa ekyasse abagenzi wadde twatutte samples eri Naguru Police Forensic Laboratory okwekebejja n'omulambo tukyalinda alipoota okuva ku laboratory eyo etubulire abagenzi bano bafudde ki. Let's talk twogere bya Eric Yiga, Salot TV,
omunnyo.